Airtel Internet bamuyita Katende Joseph akutegeeza nti genda mukubire essimu agenda kuyambako okuinstallinga internet yo. Njala kwebaza abantu abamugyeko internet. Katende Joseph agenda kuinstallingira internet ya Airtel edduka bulungi nnyo. Mukubire ku simu eri noti 7 noti emu 55 10 19. Internet eyo eri unlimited. Bw'ogiteekako leero nga naku z'omwezi 20 egenda kuddamu ejja kuggwako nga 2 omwezi gwa December ojja okuddamu okusasula eri unlimited. So kitegeeza abantu bonna basobola okugigendako nga tewaliiwo muntu n'omu gwe bakubye ku mukono. So internet yaffe banaffe aba Max Dental bajjanjaba amannyo bali Nakasero ojja okubasanga awo ku Lumumba Avenue nga bayita Max Dental bagenda kuyambako okutereza amannyo okukuulaga kusumbuwa. Bali ne ku Downtown Clinic eri awo ku French Plaza opposite Kwalisero bus terminal ojja okubasanga bayita Max Dental. Banoonyeeko nga bolaba enamba z'essimu eziyitawo awo amannyo go gajja kuterera bulungi nnyo obulamu butambule. Ne Nankulabye bayinawo ettabi nawe osobola okugendawo. Nankulabye awo ku Prime Tower building opposite Total Nankulabye wabakubire ku simu ezo eziyitawo bakuyambeko okutereza amannyo be bannaffe aba Max Dental. Tukwaniriza nnyo ate ne tukwebaza okwekomera ku channel eno Tettakwevu. Abaana bawadde opinion. Ana bagambye so n'emyaka 3 noonya bufumbo. Kano kale kanoonya bufumbo. I said what I said and I'm not taking it back. My name is Penny Nantume eyeddire Kobe. Temumbuuza lwaki. Naye tukomyewo olunaku olwaleero okutanya ensonga ez'enjawulo. Okwogera ku bintu weewaawo abamu bye tutatera kuwa mazzi tutera ignoringa naye ate nga olumu tuyina twetaaga okubyogerako abantu buli ssaawa mutemugenda kubeeramu omuyimbi ono yakubye ono yakubye ono. Eno channel yajja okulayika nga battanya ensonga tutegeeragane ng'abantu nti n'omuntu asembayo wansi ekituwa baba badde akirabako kungulu. Dr. Kwefu yeewaya abannyonnyole tunnyonnyoke ensonga na kiki ekiriwo. Oli bulungi munnange? Mwendi ndi bulungi mpola mpola. So mbabuuzaako omwezi leero naku z'omwezi 20. Uganda ekyalina ebigiyiribya n'ensi yonna erina ebigiyiribya naawe ng'omuntu olina ebikuyiribya. But bw'ofunamu akadde weebaze Mukama nti okyali mulamu. Bw'ofunamu akadde weesanyuseemukko. Bw'ofunamu akadde sabira ku ggwanga lyaffe kuba leero mbadde nsoma it's Africa Industrialization Day. We need to shift as Africa okuva mu primitive way of doing things tugende mu mbeera eri modern ey'okukolamu ebintu through industries, factories and what have you. Tetusobola eggwanga tesobola kugoba a global mission. Global missions okubeera abalamu okubeera ne ssente okubeera mu bulamu obweyagaza nga industrialization tugirese mabega. So olwaleero bw'ofunamu akadde sabira abakulembeze baffe emitwe gibikuke batandika okulowooza industries and factories because ebintu bingi bye tulina wano ebisobola okwongerwako omutindo. Recent tuli mu campaign ya mwanyi. Emwanyi eyo tuluma nnyo nti Germany yemu ku nsi ezitalima mwanyi naye ate yensi ezimu kuzikulembedde ate okufuna mu mwanyi. Kokowa bamulima Ghana naye ekyokuleeta ate ava bweru wa ggwanga ate nga bamujja mu kokowa. So we need as Africans okubikuka amaaso tuve mu bintu ebyekisirusiru tudde mu bintu ebyamagezi. Tulina abaana baffe bangi abafubutuka wano ne bagenda mu mawanga g'ebweru olw'ensonga wano tewali mirimu eri gye balaga bakola factories ezitondawo emirimu. So we need to go into production. So lwe lunaku olwaleero ebigendo tuyambako kuteekawo infrastructures ezituyamba industries okubaawo, enguudo, amasannyalaze ekikulu nnyo, emisolo egitegeerekeka, then okubeerawo emisaamusaamu ate nga n'egyo emisaamusaamu gikola bigirina okukola. Then okubeerawo n'abantu be basobola okujja ku kasente abeewola nga bwe tuyamba ba peneti abajja kuno nga tebalina dde 2
ne tumuwa ettaka lya bwerere ne tumwewolera ne ssente ne bannansi tukibakolere nga balina ebajja ssente ku magoba amatonotono basobole okutandika businesses n'ebirala bingi nnyo but ekikulu kubikuka maaso tuve mu longevity of our stay in power tudde mu bintu ebiyamba eggwanga olwaleero n'olunaku olw'enkya. So bufunamu akadde kirowoozeeko baako ekintu kyoyiga ennaku zino twetaaga nnyo abantu abali hands on. So bw'oba olina ekintu ky'osobola okuyiga kusiba nviiri anything that is practical wejje nnyo mu theory era omuntu yenna ng'oli awo toyinayo kintu kiri practical ky'omanyi mu mutwe it's high time otandika okukiyiga. Gye yabadde birthday ya waliwo gayo nakola engoye designer McLean what's his name batera okwambala under parties design ze oba isi clean something naye bw'otunulira gye yava is over 80 years naye afunye nnyo mu fashions. So tuve mu bintu by'okugaa nti egyo mirimu gy'abaana abalemeddwa okugendako mu tekiniko omuntu abeere ng'asobola okubajja omuntu atandise nno okubajja ku myaka 10 in the next 50 years ajja kuba ali kintu kirala nnyo. Ennaku zino furniture ate yaliko buli muntu ayagala kuba na like an aseptic place. Simanya my furniture simanya entebe zange zino matching curtain ate waggulu ate simanya biki bebaliko furniture kutunga kuzimba anything practical era oba basically buli omu afuna eyo skill eri hands. Oba n'omwana w'omulenzi n'omuwala essaawa zino yamaze P7 baako gy'omutwala abeeko ekintu ekiri practical omwana wa P7 asobola okusotta ekyalaani asobola okuyiya design omwana wa P7 asobola okuyingira obubazi agenda okuyingira wali secondary nga alina kyasobola okukola. Ate nayo tutukira ku myaka 10 kwefu omanyi oba otandise olaba omwana wo kyasobola okukola ebiseera ebisinga kale waliwo w'omulabira wano nga mutono ga maybe strength tugiteeke wano so samba akapiira tugiteeke wano abazadde anti buzibu tebalina budde bw'abaana. So that is it buli omu bikuka amaaso tulabe nga we can produce something baako nekyoproducinga kyosobola okuyiga kyalaani biki ebyo ebigenda otuyamba omuntu nno ng'ayina ekintu kye yeekolera go determining omusaala gwakyo oli wajja ekitanda osobola kimuguza miliyoni 2 nga wakitaddemu emitwalo 5 okitegedde. So nze ebitengi mbiyina bw'oba oyagala ebitengi jjukira ebitengi byaffe biri actually wangulako ebitengi last year. So ebitengi mbiyina bw'oba oyagala ebitengi mu sayizi zino zonna mbiyina biri already made biba biwanvu ekimala just otoolako obutoozi okusinziira ku sayizi gwe gy'oyagala naye noonyaako okuguza ebitengi bagenda bibateeramu mu video labe designs ez'enjawulo then kyosongako nga tukola delivery kyekigenda maaso. Katutandikire wano kumpi nnyo mu baneiba baffe wano e Kampala abantu bayinza okuba nga bakulaga tetwagala nguzi tetwagala kino naye ebintu we bijja mu ssente abantu gye basirikira tetumanyaayo. Tulabye bangi abazuukuse wano ne beekalakaasa tugenda olaba bonna basirise ne bwebuuza abasajja ekibasirisizza kiki ne bakugamba olaba omuntu atutwala essaawa eno amanyi obunafu bwaffe amanya nti onaaleekaana solution olowooza bujendi sisobodde kukola kyoyagala n'akusirisa in a way. Bannaffe n'Abannakenya banjawulomu ne rights zaabwe oziraba nga zanjawulomu bwe baazikoppako abaana ba wano baayoola omwana okumugumala ku streets naye e Nairobi walabanga ebintu byakyukako nga bakulaga nti bwe baba batandise movement eyaabwe ebezze babawadde ssente oba funds zino ze batera okugaba ne bagabira amasomero nti tukulaakulanye wano government schools zibeewo bonna ab'ekkanisa basigadde ku kigambo kyabwe bagamba nti essente zino ziyinza okuba nga zizze naye bano balina kye bayisaawo. Abantu bano batandika okujja mu masinzizo batandika okujja bwe ziba mizikiti oba kkanisa ne baleeta ssente ng'ezo nga balina kye bayisaawo naye nga beerimbise mu kkanisa. So engeri gy'okulaga nti ekkanisa teyimiridde na byonna bye baagala okuyisaawo baaganye ssente ne bagamba ssente muzizzeewo omukulembeze w'eggwanga ye yaziweereza. It takes a bold person to reject money, especially from the government, because it doesn't come in peanuts. It comes in a load.
olowooza ki ekiba kyaleeseewo ekintu ng'ekyo kwefu nakiki ekipromptinze abantu bano okutuuka ne bagamba ate mututeeka mu bintu byammwe Kereziya yagobye emitwalo gy'abadde ena egya ddoola. Sente zino zaadde zibaweereddwa William Ruto president w'e Kenya. Ku Sande sente zino yaziwaayo ku Sande ziyambeko okuzimba abannaddiini we basula Priest House, then ng'ekirabo kya kwaya babadde ku Soweto Catholic Church mu kibuga ekikulu Nairobi. Sente zino church negamba bagenda kuzimuddiza. Era yabadde abawadde sente eziwerako. Hati Kereziya kyekola mu mbeera mwe tuli kituufu. Lwa nsonga nti generation yaffe, of course church bwogenda mu Bayibuli mulimu oluyiiro olugamba nti muweeyo mu nnyumba yange muleme okubula emmere. You get ti sente zetuwaayo mu church ziyambako church ebeeremu emmere eyaani. Omuntu yenna ayina ali eyo ng'afunyemu ekizibu abuliddwa wakusulwa abuliddwa ajja ku church n'afuna emmere oba n'asula then neyeeyongerayo n'olugendo. Challenge ffe gye twafuna olunyiriri twalukyusa ne tugamba nti muweeyo ababuulizi balimu okubulwa emmere n'amayumba n'emmotoka ennungi. Okitegedde kakati church church oba omuzikiti any religious institution is a moral police. Yebeera poliisi y'empisa. Okitegedde nti ffenna gye tuddukira ngundi aweebuuse nti mugendeeko wa munaddiini ayogere naye mugende wa maseeka. Omwana mukulize mu ddiini bw'abaamu okutya tajja kubba. Ontegedde bulungi. Bw'abaamu okutya ajja kuwa ekitiibwa. Kati religious institutions are the moral police of the society. Nti empisa bazikuwa ewaka naye bebabeerawo okuzimonitaringa n'okwongera okuzigumiza. Challenge weeri nti bannabyabufuzi be balina okukolako policing bamanya obunafu bw'amasinzizo nti ennaku zino nazo kati gaagala ebintu ebiri fanse, baagala amamotoka agali fanse, baagala amayumba agali fanse, baagala amasinzizo agali fanse. Kakati ne beekanga nga bagwa mu katego nti amasinzizo kuba kati amasinzizo ennaku zino manyi bajeti zaagwe bagazimbisa obuwumbi 4 ogenda okulira essinzizo bali mu fundraising banoonya billions 4 okuzimba essinzizo. Kakati mu Africa embeera mwe tuli economic gundi weeri abantu abasobola okuwa emiliyoni 4, emiliyoni 5, emiliyoni 10 balina kuba bannabyabufuzi. Omuntu yenna alina interest mu byobufuzi be basinga okuwaayo sente modro oba abantu abali mu mirimu egimenya amateeka nga sente tezimuluma mulimu abatonotono abali genuine n'abakubi baddiiro abawaayo naye abasinga okuwaayo sente modro be bantu society nge balinako question mark. Era society eteeka pressure ku masinzizo nti abantu abo tubalinako question mark kati gwe bokkiriza sente zaabwe you are sanitizing what they are doing. Kigenda naye kukalubirira okuba policinga nti religious institution terina kubeera na side politically. Omuntu bwabba sente nawayo ekimu eky'ekkumi aba akyali mubbi aba awaddeyo mu nyumba yaka. Anti kakati mukazi wo bwayenda mukazi wo bwakola obwamalaaya nga sente zaleeta zikusasulira ennyumba nga n'okulabirira zirabirira ewaka gwe ng'omusajja ekyo kiba kikulese oba okyali musajja. Mulimu abeegomya mulimu abempulira nti ne mukazi we yamudropinga ku street ne obeera toli musajja obeera kisajjasajja. So akati omuntu bw'agenda nabba n'aleeta mu yeekaalu yonna bw'okikkiriza obeera ofuuse kidiinidiini. So bottom line abannakenya nabaagadde nti pressure abantu bataddeko pressure nti mwe mulina okugamba ku bantu bano mugenda kaluubirirwa okubagambako. Okitegedde. So bwe tuba tubeere within our limits tusobole okuba nga twogera. Toyina ngeri gy'ogenda kuvuga mmotoka ya president kikalubamukko nga president akuwadde emmotoka ye nga n'essinzizo yammwe yabawa akawumbi. Conflict of interest kigenda kaluba nnyo gwe okuyimirira katuuti
omwogerera amafuko otandika okwogera okuganga abo batakola nga amalwaliro gabe batakola kikalubamu amasomero gaganye emisolo gyekanamye ate era bw'obeerawo mu mbeera nga society yakubeerako dda ne question mark bulwoba nga society oliwo lw'amaanyi ga munnabyabufuzi abamu kati openly bavayo ne ku butuuti ne bagamba bannange muwe gundi akalulu ng'oli mukulembeze wa ddiini muwe gundi akalulu yampa obukuumi yampa abasirikale bankuuma muwe gundi akalulu okitegedde kakati ogenda okumaliriza waliwo yagamba ono omukulembeze wa gundi bw'avaawo temujja kumanya emirembe temugimanyi bw'avaawo ne gundi ne mutabani wakwatemu kakati such statements obeera otandise okuinfluencinga bammemba ba church. Now it is no longer a church, it is a campaign ground. Okitegedde that meaning if bwe basiri ku kisinde kyoliko sigenda mu kanisa. So gwa mukulembeze oyina kwogera nti bannange twagala kwebaza gavumenti yatukoledde oluguudo lwa wano. You speak on the issue. Gavumenti yakoze oluguudo lwa wano. Era twagala ogijjukiza n'eddwaliro ly'egundi temulimu you are the moral police. Webaawo ababbye ssente olina okuvayo obeerevoko. Kakati kikukaluubirira bw'oba omanyi waliwo kintu ekyo kyannema okwogera nga bakyogera nti whoever pays the piper dictates the tune. Ndoze batwe bakyogera nti bw'osasula omufuuyi w'omulere gw'osalawo tune kijja abaakuba nti ku mukolo gwo bw'oliba oyanjula omusajja omuyimbi gw'onoosasula gw'ojja okusalawo ennyimba z'anaakuyimbira ne waba najja na alubamu akayimba nga kapya n'omugaa sikaagala era tajja kukayimbayo. Okitegedde so kakati ogenda okumaliriza nga engeri y'amadiini gano gye gakuŋŋaanya abantu abangi waliwo ssente zigenda otandika okubeera diverted. Tisente zandibadde zikola enguudo batandika ziterekera amadiini agende nti haterekayo akawumbi ssente zaalibadde zigenda mu ddwaliro naye soka olindeko tutuuke 225 tujja tandika zigaba mu makanisa ag'enjawulo. Kakati amakanisa ago gabe nga gatuwagira. Okitegedde so kakati ye challenge eri mu kugaba. Ate kiba kizibumu okutenguwa omukulembeze w'eddiini okolaba kiringa gamba nursery student okutenguwa teacher we newaka ayinza okugana okola ekiri by when teacher gundi says teacher gundi said that is bad. Era abantu ebintu byonna birina okubeera nani partisan naye ebintu bibiri byo ebirala n'ebya biganye ebintu bibiri bireme kubeera partisan. Ekisooka religious institutions then ne cultural institutions. Because cultural institution eyina okubeera nga ffenna tutwalira wamu. Kyobola banyiiga nnyo bwe mpulirayo cultural institutions zo nga ziri at liberty okusonga ne zigamba nti bannange mutuweere gundi akalulu ye mwana waffe kyokka ate ng'endala tezikola ki tezikkirizibwa nti bwe bamala ne bamanipulatingayo cultural leader ne bwoba oyina endowooza endala ajja kuba addictatinga budictate bazanyidde ku nzikirizayo mu ddiini ne mu buwangwa. So ekyo simanyi oba n'eddiini zaano tezisobola piikinga liifu nsikati ezisobola tetunaguma kutuuka wa ezisobola ate kati bano baafunye pressure jjukira bajenizi babadde wali nga bataddeko akaliro gye buvuddeko awo. So I want to commend the Catholic the bishop the bishop Catholic Church Bishop of Kenya. We want to commend you for at least setting a very good example to other religious institutions in Kenya and Africa at large to reject donations from political players so that you can remain as a wonderful moral police of the leaders of our countries and even those who want to be in leadership, the opposition in particular. So please, let's not take in those petty donations so that we can remain with our role of moral policing, okubabuulira ebibi batawaanya tuleme kubeera nga tuweetiirira obulamu butambule. Amawulire kwefuga akutte coincidentally we are all on the same thing. Besigye missing in Nairobi. Ekintu ekyo nkirabye ku makya then bagenda tuteerayo ku screen awo naye ngenda basomera. Omukyala Winnie Byanyima
I request the government of Uganda to release my husband, Dr. Kizza Besigye, from where he is being held immediately. He was kidnapped last Saturday while he was in Nairobi for Honorable Martha Karua's book launch. I am now reliably informed that he is in a military jail in Kampala. We, his family and his lawyers, demand to see him. He is not a soldier. Why is he held in a military jail? Nga wakasoma bino nozukuka kumacha eno post yadde ya midnight sawa mukaga nda kikasatu mu mwenda obudde nga budde bwa leero nga tuyingidde olunaku lwa leero nokera kumacha nga Daily Monitor etaddewo Besigye missing in Nairobi ate ne tujja government searching for Besigye katika soko basomere wansawo. Government said on Wednesday morning that we are yet to establish the whereabouts of veteran opposition leader Dr. Kizza Besigye after he went missing in Nairobi, where he had traveled to attend a book launch of Kenya's former Justice Minister Martha Karua. The four-time presidential contender was last seen in Nairobi on Saturday. The executive director of Joint United Nations Program on HIV/AIDS, UNAIDS, Ms. Winnie Byanyima, said in the wee hours of Wednesday morning that her husband was being held in military detention in Kampala. I request the government of Uganda to release my husband, Dr. Kizza Besigye, from where he is being held immediately. He was kidnapped last Saturday while he was in Nairobi for Honorable Martha Karua's book launch. I am now reliably informed that he is in a military jail in Kampala. We, his family and his lawyers, demand to see him. He is not a soldier. Why is he being held in a military jail? Mrs. Byanyima posted on her ex Obabanjije Twitter. However, the Minister for ICT and National Guidance, Dr. Chris Baryomunsi, told this publication that he could not confirm nor deny Besigye's detention. Atikene empanvu naye katusoke tugikomyawo. Ekibuuzo tutandike na mukyala. Omukyala anoonya mwami we. Omwami yagenda Nairobi. Wa FDC tuyina report awo emabega. Aba FDC balina lwe bagendayo bwe bakwatibwa ne baddizibwa wano bateekebwako omusango ogw'okuba nti baali bagenze kusoma butujju. Omwami ono bwe yagenze Nairobi yabadde agenze ku book launch eyagwatwandiyise mukwano gwe naye abulawo oba abuzibwawo ng'alina w'alaze ne driver we n'amunoonya nga tamulaba. Daily Monitor reporting nti bagenda nayo ne basindikayo reporter nga kiraga nti omuntu ono bwe yagenzeeyo ne bakonkona ne ku hotel n'abakuumi tebakirinaako control kuba ne driver agamba yamulinda akabanga naye teyasobola kulabika nga ate addamu okumufuna. Wooteri yadde alina okugivaamu olunaku olwokubiri lwe yalina okucheckinga out. Report ziraga bwe ziba mu record reason lwaki bwogenda mu kifo bakuregisteringa bamanye ng'ofulumye in case ekizimbe kiyidde bamanya bameka abayiridde munda nabaani abaafulumye. Dr. Kizza Besigye mu wooteri essaawa eno taliiwo physical naye akyaliwo. Omukyala agamba bamuwambye. So government egamba oba Chris Baryomunsi yalaga they cannot confirm nor deny because tebanna confirminga lwaki tetalabika tebamanyi wajali naye singa anaabeera nga be bamulina ajja kuteekebwa mu mbuga z'amateeka oba ajja kuleetebwa mu kkooti. Ekibuuzo ekisooka aleetebwa mu kkooti ku musango ki musango. Ekyokubiri omukyala anoonya mwami we mulamu mufu yeetaaga omusawo we balooya be beetaaga okwogerako naye because muyinza omumanipulatinga ne mumwogeza byatalina kwogera oba kkiriza ekyo kyonna ekiba kitaliiwo. Kwefu ebibuuzo nina bingi naye tutandike na article eno he is missing ono alaga government yemuyina eyandibadde ng'owa ICT betusuubira nti bo balaba wala essimu zaffe balaba we tuli kiki kye tukola balaga they cannot confirm or deny. Where is the problem? Where do you think this is coming from? Or where are we heading? Where is the man? We are heading for Bombuza, where are we heading? Yes. Political environment yaffe banga lyonna eyongera kwonooneka. Yes. Bolaba
abazungu abatuleeta mu bintu bino ebyokulonda because abazungu nga tebannajja wano twali mu bintu byaffe bya bukulembeze bwansikirano obwobwakabaka era enteekateeka zaalingawo nga nnambulukufu otya omuntu bw'alya entebe kati abazungu ne batuleeta wano ne batufuula zi republic bwe twafuna zi independence ne batuteekerateekera bo kye baali baluddemu yali traditional gundi eyo ya gundi bwafa gundi yamulira eno family yefuga wano then we went political tugenda okutufuula republics then political katuli republic then kati ne tuva mu mwe muli independence n'ebiringa ebyo ne political parties okulabika nga zeeyongedde nga tuvudde ku zi kabaka yekka ezo na kabaka yekka UPC biki ebyo byonna byajjawo olw'ensonga nti twali tufunye ebifo ng'abantu balonde okutandika okuteekawo political groups ez'enjawulo kyokka ate beeri gye tuva abangereza abaatuteekako obukulembeze bwe buti bo ne basigaza obukulembeze bwabwe obw'ennono nga bwe bukyali ku top era buli muntu amanyi butambula butya nti ono bwafa ono yaddawo ono bwafa ono yaddawo kati bo ne bateekawo ekifo kye baali batuwadde ekya prime minister nti prime minister yabeera ne political powers kati era bo engeri gye baali bakuze mu demokrasiya bo bamanyi engeri gye balondamu abantu baabwe bamanyi tolerance engeri gye beegumiikirizaamu bamanyi nti gundi bwansinga nzikiriza bwe nti nga bwe walabye mu America nti gundi bwe basinze oli n'amukubira essimu kakati ffe baali baagala naffe tubenga bo naye ate kyongera kubeera bubi political environment yaffe nti okugumiikiriziganya kuganye nti fo bukulembeze n'okukkiriza nti onansinze fo bukulembeze tuli mu bwakufa na kuwona nti omuntu yenna Besigye bwakera ku makyanga amisi nga tekinneewuunyisa because bwe bulamu mwe tutambuye political life yaffe nti essaawa yonna okeera nga munnabyabufuzi yabuziddwawo naye ate ennaku zino abadde silent nti olaba wali eriwo yali gye mirundi yenna gye yeeteekawo nga ayagala entebe eno omanye ebyamuyisi bye yayitamu he has not been silent Besigye is active eno PPF gye baakateekawo is almost among the powers behind okuteekawo ekisinde ekyolaba ekigenda okufuuka ekibiina ky'ebyobufuzi ekirimu Ssemujjunganda ekirimu Balukwago ekyekatonga gye tuyita FDC Katonga so recently kyajjakole tours mu Uganda yonna nga bagezaako okuregistaringa ba members baabwe so is not silent ate Besigye ne silence ye era speaks volumes ozegedde alinga toddler aliwo abannanga izo ba ali mu munnyo nti mulimu abantu nga ne bw'aba afudde asigala akyali political player olaba lwaki Abamerika baagaana okuziika Osama bin Laden okubaako entaana ye weeri bamanya nti abantu balimanya nti entaana ya bin Laden eri wali kigenda kwongera ku steeringa their jihadism gundi mu mitima gyabwe nti bagende ku ntaana mbubagayo muzimu gwagu guno nagenzeko ku ntaana bataliko okulamagangayo nti ne baga ekyo nakyo mukibajjeeko mu mwoke mu musule mu nnyanja ontegedde so eno headline tekwewuunyisa the next day it will be Bobby Wine, the other day it will be any political player ndala ng'oli ku opposition kino obeera kisuubira anti kyembaddeera njaga okubuuza bano bo abakkiriziganya ne government eriko nga okay yes balina internal wars eziribo oz'obukulembeze obwabwe munda naddala okusinziira okulabika nga basingiddwa mu primaries ekisoro ne balaba nti obukulembeze tebukyuse simanyi ekisanja kyaweddeko bo nga tebabulawo bo tebabulawo kuba nga kati bw'ogendera ku mukyala Besigye kyagambye this time government yeba yakukutte kati government esobola kwekwata mubeera baboyi nti fena tuli ba it is we against the rest now okubula kwa Besigye si mwana muto nti asobola okwerabira ekkubo nti yabadde agenda nga statement bwezasoose okujja yabadde alina complex gyagenda nga alina gwagenza okusinkana then najjako amasimu
There must be something wrong. Neze okusooka okudemandinga Kenya should come out and explain to Ugandans safety boundaries zaabwe zikomawa ng'otuuse Kenya. Era balina kukuuma kyenkana ki. Kenya, you should come out and explain to Ugandans your safety measures to Ugandans, your safety boundaries to Ugandans, because this is not the first time. If it is true, Besigye was arrested. In Kenya, brought back to Uganda. It is not the first time. We have almost beyond 30 Ugandans about arrested some time back. They were brought back here. But until they were brutally arrested. Kakati mwenge gwanga, as a country, Kenya, if I come from Uganda to Kenya, now, nsigala nga nkyali ku bukuumi bwe Uganda oba mumba monninako buvunaanyizibwa. Okitegedde, Kenya should come out with a statement on the arrest of Besigye. And we should also know how safe we are with Jamonsi, because when you come here, we guarantee safety. You get? Yeah. So why is it that when we come to Kenya, safety there's always something. Safety is not guaranteed. Yeah. Or is that an indirect way of saying Ugandans should stop coming here? Is that an indirect way, Kenyans, of saying we shouldn't come there? So, ekyo kimu Kenya tugibanje kyakubiri. Nsaba tutereeze political environment zaffe. Nsaba tutereeze political environment yaffe. Tuleme kubeera mu bino, because bano abantu buli lwe batuusibwako ebintu bwe biti. You are setting precedents. You are setting grounds for revenge. Yeah. Nti abantu olaba twabadde tujjukira ku Lwokubiri ku Mande n'ejjo Olwokubiri tubadde tujjukira abantu abasoba 50 abaafiira mu bwegugungo bwaliwo mu mwaka gwa 2020. Nali ntegeera bulungi nnyo obwegugungo obwo bwansanga mu Ndeeba. Nali ngenda Makindi abaana ne batandika ebipiira biki Bobi Wine ng'akwatiddwa eruuka. So the mere arresting of Bobi Wine, reckless arresting of him, yaviirako abantu abasoba mu 50 okufa. N'abalala bakyali ku bisago. Waliwo omukyala gwe nalabye bamukuba essasi ow'okugulu namulabye. Waliwo gwe bakuba essasi mu mugongo ng'ali lubuto. Okisegedde. Very many casualties gye bali eyo abaava mu mbeera ya 2-2. Bannamwandu gye bali, abamulekwa gye bali. So literally life ya getting stagnant because of ekikolwa kya kukwata omuntu omu. Yeah. A brutal arrest. Not just an arrest, a brutal arrest. Kakati bwe tuba tetwayiga ng'essaawa zino tulina Besigye. When are we tulowooza ddi ku Uganda after us? Yeah. Nti Uganda after us bino byonna bireyinga a fertile ground for revenge. Revenge on who? Nti fertile grounds zituleyinga. Revenge oluzegenda kubeera kwani? Egenda kubeera ku baana oba ku bantu abali babasigaddewo in case government enegenze. So nsaba tutekewo grounds for unity. Nti Besigye waba ayina omusango gwa nze sigaanize Besigye ne bamukwata simuyinaako buzibu. Fazilongazi bamukwatidde mu mateeka. Yeah. Ne bamuleeta ne bagaba ne Besigye avunaanibwa omusango bwe yagenze Kenya twamusanze basomesa abantu obutujju. Ate ne bamukwata ng'omuntu. With evidence n'aleetebwa mu kooti. Nze siina ne bwe mba nze nga nze gwe bagenda kusiba nze I don't have any problem. Yeah. Fazilongazi bazze nti muli identifyinga nti nze afande so and so nva ku gundi kwefulukuta tumukwata tumuvunaana omusango ABCDA tugende mu kooti n'obujulizi bubeewo tuwoze. Bwe gunsinga I serve. Yeah. Bwe gubasinga nga you pay me. Like mwamuba mumukutewe we let also justice be like nga tekiri one sided. When they evidence yange no naleta evidence ye fena ne tuleta witnesses etteeka likole. So kakati ekiyinzizaayo kubali mu kuleeta political reforms. Wabeewo political reforms in campaign ye tuba tutambuza. Minus the will of
of political reforms tezisobola kubaawo tiniwe munaba muzitaddewo constitution yaffe bintu bingi nnyo ebirimu nga birungi ne tebisobola kukola because abalina obiteekesa mu nkola tebaagala so nja kusaba ekirungi Chris Baryomunsi agambye he cannot deny. They can't confirm nor deny. Because naye yennyini government gyalimu because kakati bwobeera nga story eno yatandise kutambula kiro nga minister tasobola ko ayisobola okubira buli kitongole kya byakwerinda kimuli ku ngalo wano nga naye yennyini alina byatasobola confirming oba denying, then we are in trouble. Yeah, there's quite a lot. Kakati Besigye nga bwayise mu bintu ebirala byonna sa prayer abiyitemu because at least bintu bingi nnyo ebikyuse nga ku bibegabegabye kwe tuyimiridde okubaako ko ne kalembereza oluusi akatonotono ne ba political actors betwenyumirizaamu olwaleero abasinga bayimiridde ku bigere bye okuva lwe yajja mu 2021 paka olunaku olwaleero. He has done a lot for this country. Is not a chicken nti ajja kufa nga nkoko bajja kubula nga nkoko. So tumusabira bintu bingi nnyo byayiseemu tiya gaasi kusibwa is one of those Ugandans abasibiddwa emirundi emingi. Bana Uganda nga bamulinda ku mawulire ga kawungeezi balabe bamututte batya. Mayi Ugandans balina ekintu kye mukola naffe ne Bobi Wine bakimubuuza nnyo. What next? Watugamba tino kakati what next? Kyekiddako ya. When the magnificent seven come to your village, you don't run away from them. You join them to transform your village. Ekyo nkijja film bagita Magnificent Seven ya Denzel Washington. Kyali kyalo nga kiriko abasibira mu bbwa. So abasajja bano musanvu we bajja ku kyalo okulwanyisa bamusibira mu bbwa. Mwate bannakyalo temudduka buddusi. Kudde eri kubalengera bulengezi. Mwenyigiramu. Denzel Washington wayogerera ebigambo 10 munnakyala tisiyogerayo 6. Kubanga kikwata nnyo kuggwa okusinga ku ye. Denzel Washington ali mu mbeera nnungi. In this movie ali mu mbeera nnungi aze ku kyalo kyammwe kubayamba. He's like a mouthpiece. Fine naye yeeyamba nti ekyalo bwe kitebenkera asobola okubaako byakola emirimu gye oluusi naye alina ebintu bye byafa kimuyambako ate yaba yeyongera bweyongezi naye gwoba osituka. So our Magnificent Seven tuleme kuddaawo kubasekerera nti wuyo bamuse wuyo bamukubye wuyo bamuwambye nakuba mookinga naye kati oyo aweddemu amaanyi kati tulindeyo omulala. Bobi Wine agabulirwa osirika n'abasaddaako ebigambo byabwe oba obasaddaase. So nga tonabuuza ki kye bazzaako the Magnificent Seven bazzaako ki bozzaako ki kikyoyina mu pulaani. What is your voice doing? Okitegedde so kakati Besigye is missing. Obulamu butambula as usual. So Besigye tumusabira ne mukyala we ne family tusaba Katonda akomewo nga mulamu so that omanyize saagala nnyo ba matters. Njala nnyo abazira ababeerewo nga balamu because buli lwobako ekintu kyolwaniridde mba njala n'obeerawo n'okiraba ku bulungi bwakyo kyomukazi azadde omwana amulabeko amukuze amuyonse taata aweeredde omwana abeerewo ku graduation abeerewo ku mbaga abeerewo asitule yeyagalire mu ntuuyo ze. Kinnuma nnyo buli wabaawo omuntu ng'ali mu bino ebintu by'okukyusa eggwanga okubeera obulungi bw'afa namba kale oyo embeera ejja kutuuka ng'eteredde nga ye tasobola kubeerawo okweyagalira mu mbeera embeera eyo. So we pray naye okusinga eri buli gwe kikwatako Kenya n'abakulembeze bwe kibanga Besigye gyali mu gundi mu kkomera ly'amagye aveeyo mumujeemu mulete mu kkooti. Bwe munaatunyonnyola beyond reasonable doubt ng'alina emisango tujja kumuwerekera nako ng'agenda eruzira. Oyogedde ku ky'okukozesa amaloboozi gaffe n'onzijukiza story tetugenda gyogerako nnyo because obudde buweddeyo naye njagala tugiyiseewo okulaga amaanyi g'eddoboozi ly'abantu.
abantu ba kuham enkuba bwe yatonya ne bacomplaininga ab'ekkanisa ne bagamba tebalina kkubo bano ne bagamba nti nno amazzi gabayingirira olaba nti kesisi yayimuse n'ekiraba nti abantu b'ekkanisa bano bagenda yitawa nga ate ekkanisa eno ebaddewo okumala ebbanga olunaku olwaleero balina enteekateeka y'okutuula okuzimba ko baakulekeddaawo amazzi ge twayogerako ku Mande okuzimba kwalekeddaawo so tulinda kiki ekinaava mu ba planners ne ba engineer kiki kye balina okukolera omuntu wa wansi akolera Nakivubo akolera mu Owino amazzi chano gano bagenda gazzaawa because nze nali manyi omwalo ogwo ogw'Nakivubo bateekawo muteeke but apparently gwaliwo so kikulaga nti bwe tunayimuka in a respectful way ne mu complainingako ekintu bakyogerako ate kikola amaloboozi gammwe bwe tunagatta amaloboozi gaffe munnange bawulira ate era bajja kukyusa. On that same issue galera givaako someone sent me WhatsApp lwakuba simanyi oba nsobola okugifuna nga aŋŋamba bwe twali twogera ku mazzi aganjala mu kibuga and n'abantu abalinyirira eddembe ly'obutonde bw'ensi nandaga agamu ku mawanga waliwo amawanga nga nago gali mu ntobazi naye bo balwana kuzimba waggulu ku mazzi ekisiga nti ekibuga kiba waggulu ku mazzi era ogenda okulaba ebibuga ebyafuuka tourist attraction ggwanga kiri yampadde naŋŋamba ne bw'otunuulira butunuulizi planning ya China tuyita wansi nga wansi ogalaba mazzi nenge enguudo ate ziri transparent nojja ng'ozze kulambula but bo it was a way of modernizing their city and working with the little they have. Okay. Abantu okubulawo amazzi na biki eyo tufeeyo kwefu wetukeeredde ku makya nga waliwo ebitambula waliwo omwana eyafudde Joram, rest in peace Joram. Tunyolwa wamu ne famire yo mikwano gyo na buli kisabadde akumanyi. Fangon Forest kye kimu ku bibinja ndowooza byendabye tubirabye kizze ne kikula twali twamanyira Firebase Army ne tumanyira abagaga Mail and all these other camps. Fangon yajja n'ekintu kyayo nga kiralamu nti babaddewo ng'olaba abavubuka abali awo ebimu ku bintu bye bakola ebyewuunyisa kwe kuba nti balina abaana bye bayambye n'abaana abaliwo basoma naye we bukeeredde nga story zirina versions kakadde bingi bibaddewo okutomera ekisenge ate okumutwala mu ddwaliro nga ne unconscious ate okuba nti balwanye n'abasawo bakubye abakuumi naye nga fact eriwo Constant K Joram afudde. Story gye batuteereddeyo eraga ng'omuntu ali omu ali very close to them alaga omwana ono yazuukuse ng'atwala abaana ku ssomero akonye perimeter wall bamututte mu ddwaliro naye ate mu kufa kwe eddakiika mwakutukidde oba essaawa mwakutukidde kiraga nti tebabaddeewo abadde mu mikono gy'abasawo ekibaleetedde okwegugunga ne bakuba omukuumi omusawo naye n'alugenda nti essaawa eno tetumanyi kikiriwo gwe nga ggwe okuva lwe twazuukuse paka kati how many reports have you gotten what have you collected na stories zino kikyolabanga ekikwatagana n'ekirala ekiri parallel to the statements they are making. One, this is still a developing story. Natandise giraba kiro rest kuba jjo nabadde nnyo mu movies naye yebukeeredde ebiriwo tebisanyusa byongera kulaga nti we are in a barbaric state. We are in a barbaric state whereby buli muntu yekolera byayagala because singa tubadde tetuli mu barbaric state ekituuse ku ddwaliro ensambya tekyandituuseewo with the videos kuba videos omanyi gwowootali buli nze ne Fangon Forest at least tetwali mu good books so abantu abajaga yali yogedde kirererere n'ebiringa ebyo but mulimu emboozi ezimu nga olw'okuba wetaaga okugyamu ebyokuyiga tolina ngeri gy'ogyewalaya. Now barbarism eyoleseddwa ku ddwaliro awo yeetaaga nga bwe nasaba edda abakulembeze baffe balenewe era bw'otunuulira ne bye tuva okunnyonnyola byonna tuli mu barbarism kati boyita bajje bayambeko okukendeeza
the barbaric state on the streets nabo benyini betaaga help kakati onoonya gwoyita jayambani nga tobitegeera so kakati ekyo kabonero akasooka okulaga nti embeera mwe tuli eri barbaric buli muntu akola byayagala amateeka gakola lwe gaagadde bw'oyagala ogatwalira mu ngalo for as long as you are in good books of the ruling government. Eddwaliro ly'Ensambya simanyi oba how soon are you going mugenda okuvayo to release a statement, ne account of whatever happened. Okisegedde kubanga byonna bisoboka Moze Radio bamala okumukuba bamuleeta Ensambya then bamutwala ku case tetwalabako case clinic ngikuba abasawo bakuba n'Ensambya twalabako nga bakubwa kyokka ate era lwaki nkugamba nti saidi zombi saidi ntulinze twetaaga tulabe was there negligence mu basawo okisegedde so balina okutuwa akawunti nti omuntu bwe yaleeteddwa ne tumuteekako kino was there negligence because omuntu bw'afiirwa omuntu we mu ngeri ya negligence oyinza obutanenya ngeri gyali yakitinzeemu ontegedde so eddwaliro lirina okuvaayo linnyonnyole nti omuntu we bamulese saabwe ziti bamulese ng'ali mu mbeera bweti ne tumukolako mu mbeera bweti ne tumukolako ne mu mbeera bweti then over to their side of the story kuba teri biased because this person has died. No, anti ebyabwe tesobola kubeera biased bakuwa account nga bwe yatambudde. No, like the other side of Fangon terina kuba biased because bw'olaba videos ze tulabyeko entono kwefu there's a missing piece somewhere. Fangon buli ssaawa baba ne camera. Tewali kintu kibaawo ku Fangon, prove me wrong, nga tekiri ku record. It is always recorded. Nga basobodde okurecordingako egugungo. The missing wali ku kabenje wennyini. This person, okay. Because version kale gye tumanyiiko akonya ekisenge bamugjeewo okumutwala mu ddwaliro awo wandibaddewo TikTok live tumuddusiza mu ddwaliro tumuyingizza twandirabye TikTok live ey'abantu bano because whatever they do is on record. And kakati kamera ezo zayingidde zitya naye in most cases malwaliro kamera ezo tezikkirizibwayo ziyinza obutakkirizibwayo akeegugungo kano basobodde bino basobodde bikwata nga bavuma abasawo babatuuza wansi n'ebiringa ebyo because the camera was not direct. People when you watch the videos they even tilting wali mu kuleeta videos mpozi nga bazirina nenyi bayinza okuba tebazirina because amateeka g'eddwaliro kamera zirina we zitatuuka bayingidde. Is there anyone explaining bali wabweru wa ddwaliro? Like this is a developing story. These are questions that we need answers to. Wabweru wa ddwaliro because buli kituukawo ku Fangon babeera ku TikTok live oba wabaawo recording bali abaana balina battery waliwo omuntu eyabadde wabweru w'eddwaliro nti oba tuli waneeno tulinze muganda waffe bamututte oba ekisenge kimukubye oba abadde ne internal bleeding kale kintu kimukubye na losing consciousness. Like those are things we need answers to. Tetugenda mukomyawo but eddwaliro nga tetunakuba institution eno nga bwe bawoza simanyi abantu bafiira mu ddwaliro any hospital buli malwaliro abantu bafiirayo nga tetunnaba kufuna ebyo byonna. Njagala story eri wano wakati okuva omuntu ng'afunye akabenje tumugjeewo tumututte mu ddwaliro okutuuka okubagamba nti okujja okukomawo kuba bagamba tukomyewo ng'afudde. Where were they? Okay, they were outside. What were they doing? Were they looking for money? So had they asked for a lot of money that they didn't have it? So the hospital will come out and explain that. They had better. Nate nabo baveeyo. But tebannaba kutandika kuleekaanira bantu. N'aba Fangon baveeyo. Batulage the story. Ng'ate zifaanagana nga ne bye boogera bikwatagana. Kuba yabadde omwana bamutomeredde waka kakati bw'obanga gwe generation bw'obeera nnyo ku gaali ya alien skin naddala mu kumupromotinga bw'obanga okola video n'ogamba nti nga keyword yo bamutomeredde waka
kyekyamuttomedde ekisenge kyekyaze nekimutomera nti bamutomedde oba otegeeza ani yamutomedde. Someone came and knocked him. So eyo version naye weeri nti waliwo eyamutomedde ng'adda kati kino kyo kati kidde ku bibuuzo. Bamutomedde yatomedde yadde atwala baana ku ssomero oba ategeka kutwala baana ku ssomero ne bamukoona oba emmotoka eno gye bagamba nti yabadde atwala emanyoka n'emulemerera nahitinga ekisenge. Kati emmotoka gye balina okulaga emmotoka ekisenge we yatomedde balina okulaga be bagambye ba rescuers abazze ne bamuyambako then bwe bamala okulaga ebyo abaana babadde mu mmotoka tebabaddemu babaddemu baliwa tebabaddemu babadde bakyanywa cyayi oba babadde munda kale kitwala abaana babadde bakyanywa cyayi then bwe tumaliriza atuuka atya ku ddwaliro ani amuddusa mu ddwaliro poliisi eriwa mu nsonga zino emmotoka eno n'ebiringa ebyo. So those are the questions before nga tetunaba kwekalakasa bintu tulina okuddamu okitegedde kubanga ne yali kalamagi bibuuzo byebabuuzanga Kamiiri. So omuntu yenna bw'afa those are the questions that come on table lwakuba poliisi yeyina okutuyambako okunoonya ebibuuzo. No, bo ng'aba Fangon they are vocal. Let them come out and clear that nti baleme kulekawo okubeera ne poliisi ala kayina gye bali ndi wano ku Bulange eno Bulange ngenda kujja poliisi erina kyeyogedde ne bakuba abasawo ne bakuba baggaadize kati poliisi erina kyegambye kale mperezaako olwaki mukutte atera nnyo okubeera ku poliisi kwambadde ninda police report tulabe kiki bagamba. So bottom line nga bulijjo bwe mbagamba mu mbeera ya babalizimu bwetandika teyawula okitegedde teyawula ani naani ffenna ng'abantu n'enjuyi zonna we need to come to human levels because you never know what goes around will come around. Okitegedde twewala okutwalira amateeka mu ngalo bannamateeka n'abantu ba bulijjo because omusirikale eyakubiddwa ayina abaana ayina n'ebiringa ebyo none yafudde n'ayina abaana already muyina omulambo omulala kati wa shooting abantu namwe abalala ne mwegattako tiimu ya Alien Skin nga bwe muddamu ebibuuzo bino I think emyaka gyaffe egy'obuvubuka tulina ogikkakkanya abazadde baffe batugambiranga nja kumenya ebiwawati tulina ogikkakkanya emyaka gyaffe egy'obuvubuka tulina amaanyi mangi naye tulina ogikkakkanya on the other side n'abakwasisa amateeka mu institution zonna tuleme kuguluminga binatulema kuteeminga tuleme biraba mudda kuba bwe banakugulula togenda mmenyeka bumenyesi. So n'abasawo abali mu institutions ez'enjawulo buli muntu ateekinge obuvunaanyizibwa bwe because sigamba nti sambya terina confirming oba babaddewo neglect oba tewabaddewo naye bantu bangi nnyo abalina okwemulugunya ku health institutions zaffe. Kati eno press release gye bampereza Territorial Police investigation suspected murder and assault incidents. The Territorial Police at Katwe and Kabalagala are actively investigating a suspect murder incident involving Tumwesige Joramu. Ti polisi ye Katwe eri mu kunoonyereza ekiteeberezebwa okuba nti waliwo obutemu obwakoleddwa nga bulimu Tumwesige Joramu, a 28-year-old male resident of Machinde Division, mwana wa myaka 28, ateeberezebwa okuba nti waliwo obutemu obuteeberezebwa okuba nti
erinnya lye mweliri wano mu Kampala. We are also investigating a related case of simple robbery and assault targeting Dr. Matovu Zayid, Muyanda Anthony and Odongo Alex, security guards employed at Nsambya. Baline mu kunoonyereza ku bubbi obwakoleddwa n'okutuusa obuvune ku muntu batuusako obuvune mu ye Dr. Matovu Zayid ne Muyanda Anthony ne Odongo Alex, abo ba security guards kiteberezebwa nti baakubiddwa n'okubbibwa ne babbibwa. Preliminary findings indicate that on the night of 19th November 2019 okunoonyereza okutonotono okwakabeerawo kulaga nti ekiro kya nnaku z'omwezi 19 kyekyeggulu ku lunaku olwokubiri, Nsambya Hospital received Tumwesigye Joram as a patient brought in by 6 unidentified individuals. Abantu mukaaga be baleese Tumwesigye Joram. Unfortunately, the victim was pronounced dead approximately an hour after admission. Ono yafudde nga wakayite essaawa emu nga bamuleese mu ddwaliro. Following the victim's death, one individual identified by witness as Alien Skin allegedly demanded medical forms from the attending doctor. When his demands were not met, the suspect and his group reportedly assaulted the doctor and 2 security guards before fleeing the scene. Alien Skin, omuntu yategerekese nti Alien Skin yasabye medical forms okuzijja ku basawo bwe baaganye bwe yalabye nga tebazimuwa ye ne bakyalibe ne bakuba aba security n'abasawo. The police have since recorded statements from the victims and eyewitnesses. Investigations are ongoing to identify and apprehend the suspects involved in these criminal acts. Kunoonyereza kugenda maaso era bakolebweko ng'amateeka bwe galagira. We assure the public that efforts are underway to bring the perpetrators to justice. Further updates will be provided as new information becomes available. Polisi zaffe okuli ey'Ekatwe ne Kabalagala bali mu kunoonyereza ku misango ebiri omuli ogw'okuba nti nno abanoonyereza ku kigambibwa nti ttemu eryatuusiddwa ku mwami Tumwesigye Joram emyaka 28 n'obubbi okukuba omu ku basawo abakola ku Nsambya Hospital n'abasirikale babiri abakola ku Nsambya Hospital aba security. Bino byabaddewo olunaku olwajjo oluvannyuma lw'omwami Joram Tumwesigye yabadde aleeteddwa okuba tinajjanjabwa ku ddwaliro n'amala n'afa oluvannyuma lw'okuba nti no yaleeteddwa ng'alina ebiwundu bingi. Basikaali bategeeza nti abantu abatannategeerekeka naye nga basobodde okwogeramu erinnya limu nti Alien Skin baleese omuntu ono okuba nti nafuna obujjanjabi bo kibalumiriza nti yabadde ava mu kabenje ka mmotoka. Omuntu ono olwamaze okufa kigambibwa bakakkanya ku musawo ne bamusaba ebiwandiiko byabadde ajjanjabirako omwami ono. Olwalemedde bibawa kuba babadde tebamanyi bibaddiringa nabo, kigambibwa bakakkanya ku basirikale babiri ne dokita ne babakuba era ne badduka. Poliisi yatuuse dda ku ground okwetegereza embeera omulambo gye gulimu nga kwotadde n'abasawo bano abakubiddwa, omusawo yakubiddwa ne basikaali era ng'okunoonyereza kutandise okuzuula bani abali emabega w'ekikolwa kino era bakwatibwe. Kunoonyereza kukyagenda mu maaso, tujja batubabulira wana bawaliwo ekipya ku bye tunoonyerezaako. Kakati eyo poliisi kakati ebintu biri bibiri kati awo nsobola okwogera ku kiri kyobadde obuuza. Ekirina okutuweebwa kati nga tetunnaleekaana nnyo. One, ye mmotoka Joram gye yabadde avuga. Okay, eyamukoonye oba gye yakoonyesezza. Soke ku gye yabadde avuga. Ye mmotoka erina okujja ekigenda okuyamba Alien Skin oba ekigenda okuyamba poliisi. Emmotoka eyo kubaawo. Emmotoka eyo kulaga we yatomedde n'eyabadde agivuga ng'ali ku steeringi. Yakubye mutwe ku steeringi, yakubye ekifuba ku steeringi, kuba yabuuseemu awo wakati awo wagenda okutulaga. Statement yemu gye bawandiise nti abantu ne bajja no n'abuukamu then abantu ne bajja. Kakati
kigenda okuyamba nti kati alien skin okumujja kugwa obutemu kwa kati wano okusinzira ku poliisi alien skin agenda kuvunaanibwa butemu anoonyerezebwako gwa butemu nti bo poliisi version eri eya mwana emmotoka ya Manyo yamulemeredde bo essaawa zino bakinoonyerezaako as secondary but primary banoonyereza muntu yattiddwa ate yafiiridde mu maka ga alien skin ogenda ku version ya gundi oli omwana agamba nti bamutomeredde waka generations bamutomeredde waka ani yamutomedde naye tuba tumwagala ontegedde maru okukanoonya wano video ka generations osegedde nti keywords ezo ziba nkulu nnyo mu kunoonyereza kigambo kyogera namulengedde ne namulabye bibiri byanjawulo osegedde nti osobola okugamba namulengedde emmotoka yamutomeredde waka yabamutwala ensambya yabamulekayo nga mulamu bagenza okukubira papa nga joramu yalugenze maama kiine emmotoka yamutomeredde waka kakati emmotoka yamutomeredde waka bino bye ebyokkuba bigenda kuba byangu bya kuprovinga nti waliwo videos alien skin ng'ali wabweru annyonnyola nga bwe bagenda okkuba bagenda bakuba engatto baziwulire nti zirumwa n'okusinga empiso ezo videos weeziri kati ekikulu kigenda kuba wali eri omwana yatuuse atyawo yabadde kiki ekyamutuusizaawo so ebisigadde tuyinza okudda enkya bwe wanaabaawo anything naye amaanyi g'ekivubuka bino byonna tubyogera mu mutulaba nga board school n'ebiringa ebyo naye tukakkane Airtel internet bamuyita Katende Joseph akutegeeza nti genda mukubire essimu agenda kuyambako okuinstolinga internet yo njala kwebaza abantu abamugyeko internet Katende Joseph agenda kuinstolingira internet ya Airtel edduka bulungi nnyo mukubire ku simu eri noti 7 noti emu 55 10 19 internet eyo eri unlimited bw'ogiteekako leero nga naku z'omwezi 20 egenda kuddamu ejja kuggwako nga 2 omwezi gwa December ojja okuddamu okusasula eri unlimited so kitegeeza abantu bonna basobola okugigendako nga tewaliiwo muntu n'omu gwe bakubye ku mukono so internet yaffe banaffe aba Max Dental bajjanjaba amannyo bali Nakasero ojja okubasanga awo ku Lumumba Avenue nga bayita Max Dental bagenda kuyambako okutereza amannyo okukuulaga kusumbuwa bali ne ku Downtown Clinic eri awo ku French Plaza opposite Qualisero bus terminal ojja okubasanga bayita Max Dental banoonyeeko nga bolaba enamba z'essimu eziyitawo awo amannyo go gajja kutereera bulungi nnyo obulamu butambule n'enankulabye balinawo ettabi nawe osobola okugendawo nankulabye awo ku Prime Tower building opposite Total nankulabye wabakubire ku simu ezo eziyitawo bakuyambeko okutereza amannyo be bannaffe aba Max Dental Airtel gifune ye internet egenda okuyambako eri 5G naye tubakubiriza nti amaanyi g'ekivubuka General yagamba ebbugumu ly'abavubuka likakkanyizibwa na biwuka kati sandi agadde ebbugumu ly'ekivubuka likakkanyizibwe na kkomera likakkanyizibwe na biwuka oba likakkanyizibwe na kufa